Veewaawo tweyongereyo kakati ndoza tugenda myaka nga 3 usanga Paasita Yiga ava mu bulamu obw'ensi eno naye kati mu myaka 3 ate mutabani we ava bweze emyaka 5 ate ye nga naye ali mu buweereza bukyanga atandika obuweereza so namukyalirako okwongera okulaba engeri gyatambuzaamu ebintu actually naku olwo Paasita Jjengo agenda ba celebrating emyaka 5 byo bitambula bitya kati bitambula bitya obukubagano obwaliwo kakati obukubagano by the way bwamalirizanga TV y'omusumba tekyaliko kumpewo agijjako musumba agamba nti ng'ovudde ku bintu nno waawo okubanja osanga nga buli TV eri kumpe bagibanja naye mulina engeri gye muyogeramu n'abakulu ne bakuleka nga bokola kibwe weenoonya ne time yatuuka nkati n'omutuufu alina okugendayo bali abandi kusaasite ssente oyinza oba tozirina naye ate n'omutuufu balina okwogera naye tebakola ki tebamumanyi lwa nsonga nti tewali alina buyinza butuufu so time yagenda tuuka ey'okurenewinga license nga tewali mutuufu asobola kugenda kurenewinga license so okumaliza nga TV evudde ku mpewo so bingi bitwayogeddeko awo waliwo na meeting we nayogerako kuba n'abakozi awo nga musumba bamwekwasa ebintu engeri gye yali abikwatamu n'agezaako okubanga annyonnyola so kompe musumba Jjengo oyo nsanyusa okukulaba musumba nange nsanyusa obbasanga mukama yeebazibwe aweebwa ekitiibwa Yesu akuumye atya atabadde mubi tumazeeko epo tukkiriza Katonda zino ennaku ezisigadde tugenda mumalako tuli balamu omwaka gwali gutandika buli omu oba olina kyewali oyagala okola ngero ga mukama nyamba either nzimbe wano mukama nyamba nkole kino naye ekibuuzo kiri nti tugenda mu gwakutaano otandiseeko mulungi naffe ebimu ku byo bitambula nankwadde si byangu mbadde wano balukoni ennyumidde eno balukoni ogikozesa mirundi emeka oba mu biseera byotera obeera wano ku kyaki kyayeka nno omwezi nyinza okujjawo mulundi nga gumu ndwawo nnyo okujja kyekisinga okuleeta wano awo ne wali obuyumba weewati paka emmotoka eyo yonna gye ziyita olumu njija nenyimirawo neŋŋamba mukama nkyabuliddwa ssente ezikola projekiti eno kuba awo ne wali obuyumba waffe tutuukira ddala paka ku kkubo nga omanya abantu waliwo abamu abaali baagana otuguzaawo ng'era beereganga n'omugenzi abamu waliwo omukyalo oyo musiraamu ye yali yagamba siritundawo naye muzeeyi waavaawo munaye mukama alina engeri gye yakikola nenjogera nabo ne tusooka nga bonna twakola ki twabagula sooka mukama kyensinga omusaba era we mazze wano ku balukoni mugamba nnyo mukama nsaba ompe ssente malize projekiti eno seva eri edde wano eri gye mugimanyidde si yalina oba feesi nga feesi eri wano boza tutandike nekya TV ekyo kiveewo abantu bakyalaba ABS ABS at the moment wetwogerera twafunamu Jessica Sedback katini naye era tukkiriza mukama ejja kuddako si kyamaanyi wetulina tweteezeza nga famire kuba lwe lutalo okuva omugenzi we yavaawo lwe mbadde nnwana kutereeza documents eza TV buyinza bwa TV nga tenava ku mpewo kuba gamazima ebitongole byetukola nabyo ebya TV nga UCC, Signet, Star Times batu obudde obumala nga tuli ku mpewo nga family nga wetwetereeza through documentaries documents eziba zeetaagisa naye time eyo yaggwako unfortunate nga tetuneetereeza biki ebikyuka ng'omuntu afudde nanti we yali asaba license nga gisaba UCC omukkiriza okukola TV yali nnyini waayo ng'alinamu 80%. Ow'ekinaana gw'obalanga nnyini waayo ow'ekinaana waafa kati bano abamusikira ku kinaana ekyo balina okuba recognized mu mateeka nti kituufu be bamusikira obimanyi kooti erina document gy'erina okuwa kooti yekuwa obuyinza obwo si byamimwa kati bano abantu UCC baagala oyo w'ekinaana nga legally recognized kati essaawa zino ekitaliwo kuba tulina renewing license TV ABS wekera ku makya neeraga ekintu kyonna ekikontaana n'amateeka ga Uganda tebajja kusiba linnya nti ABS banoonyani oyo banoonya nannyiniyo gwe basiba so kyova nti njaga obbeetondera nti nsaba kunsonyiwa oba osanga nalemu okutereeza famire okubeera manager omulungi naye nga nsaba kunsonyiwa but nagezaako kye nasobola tutudde on several occasions ne famire omanyi nga omanyi nabo bantu balina ebirowoozo ebyabwe balina demands ezaabwe ngezezzaako providinga demands ezaabwe
n'ekirabika oba osanga sa providinga kimala gye bali. But gatwogera ku TV, I think nafunaku ku engagement n'abaali abakozi nga omu babiri basatu mbaseerabidde naye nga mundu bagyolekeza nnyo ewuwo ye Brian abo bambi wotayinza banenyeza oli omugenzi alinganga daddy omaye omukozi n'omwana engeri gy'oba questioninga mu byawukana ngera ajja n'agamba muwala wange lwaki wakoze wooti kati ate mu administration yaffe mwalimu nnyo olwa boosi kati baatuuka nga ekintu kye batabayisangamu kizze babagamba mukole weemuti ng'olwo ekyabyo bakoza twatuuka akaseera nga tunoonya survival ebbanga lye twamala mu covid tv nga erina ebbanja ddene abasajja baagala ssente abaana bagamba bazze mu kubala tabakoze miliyoni 3 bwe bakubuulya wa ezigenze wala gwe baawa 2 gwe baawa 5 ogenda obalanga miliyoni 3 zonna zigenze nga temulina yadde 10 kimuwadde ku musolo n'abantu abalala bagezezzaako nene kigaana walina okuba nga waliwo ensonga lwaki abaganda abaana abaganya okwesiga bonna nina abantu aba babiri omu mumanyi Anet oye onoonya kyayagala nga tokiraba tutudde naye ku mmeeza yagenda n'akola emisango gyessaali ne bamusiba bwe yavaayo yagamba nze yakola ki Anet ogamba ono mwana yali ayagala mitwalo 4 buli simanyadde kale kakati tumalirize manyi omuntu watera okujja mu kintu ekipya atera okwagala omuleetinga naye ebimu ku byagambanga musumba waki tokola ki kyolifa teweerabidde waki tobeeranga Paasita Jjengo waki tokola ki so n'atuwa ye waki minisitule yagitambuza bw'atyo but then olwaleero aliyo ku church gyali agenda ba celebrating emyaka gye 5 ng'ali mu ministry. obuzibu mwe theory yakyo lifa teweerabidde mwafuna ndala mwala wa bannange bakazi bannange gyemuli wange yandoga naye nga concept oba ekigendererwa kyayo amakanisa mangi abantu babangawo nga bajja ne basanga omusumbala netamanya bizibu byabwe naye yakwa umayo usema waliwo ekintu ekikuluma ku mutima ng'owuli oyaga kyogera kaye yabawanga platform weeyabye kikuveeko tusabe Mukama olokoke weesonyiwe nina calling yange kati eno challenge gyensanga Mukama alina calling gye yampa n'omugenzi alina calling gye yali calling ye kati nze nina calling gye njagala oteekawo nina okulabikirwa oba okubikulya kwe njagala oteekawo kati ate bano mwenteeka bo bali ku kirala bo balina kye bamanyi nti teyawukana nnyo nejasikaliwo katini nnyo kati abamu abatakitega bagenda era abamu bagenda kati abali ready ogamba nti let's flow bo weebali tulina embuzi zirwaletumya nga olina ku basajja abasumba bweyogera abagagga balina amakanisa aganyirira ekkanisa ezo nabo tebazizimba lunaku lumu it was a process kati nina process eyo gyempitamu kati ate mu kuyita mu process kati ate nina bino ebizibu ebinene bitalinda process eyo okugguka era n'ekiyiga mu buli mbeera yonna gy'oyitamu bulamu yiga okwebaza Mukama wogera ku makya n'ogenda n'onoonya emitwalo 10 ne gigaana n'odda ewaka ng'ossa fukamira ku mavivi omugabe Mukama zigaanye naye weebale so ku bizibu byonna bye nnina Simon according ku bye nali njagala okwachivinga by this time sinaba bifuna naye ate sisobola gana kwebaza Mukama mba mulyaza amaanyi ekintu kyotakolanga mu bulamu bwo never kill those happy moments wofuna ng'olina stress landlord n'abakusuubiza enkya tottanga essanyu lyo byerabire osooka osanyukemu Mukama ajja kugabira nze Simon mugina emyaka 3 nga Paasita gataliwo nina ewantu wempise nga nange sikkiriza ndabye omukono gwa Mukama nnyongedde okulaba ekisa kya Mukama nga muzeeyi taliyo however byenjagala sinaba bifuna bulungi naye ate ndabye ekisa kya Mukama ababeera mu makomera wona abaakubalira nti omuweeyo omwaka gumu agenda kuba ekkanisa tekyaliwo kati tobiraba ate nga nze muli nkimanyi kino nkigamba era nkikusuubiza tujja kusisinkana
nga TV eyo erina ku DSTV. Ayo y'omusumba Jjengo nkutumiddeko kale. Tusabe Mukama amuteeremu obwangu. Naye mumanyi nze kyemu appreciatinga ko akuze. Akuze. Akuze mu buweereza bwalimu. Ensi Jjengo yatandika. Kale abannange tujja ku Happy Boys. Ebusega ku Lwokutaano olujja. So mujje tubeerewo awo abantu bonna bagenda kwira batelefayina. N'abanyumirwa Sayimo abagala Kasofu ne Sayimo nazigaba.